الراشدين أبس كم بكر صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب أبانين أبو يباتيو نبي باتوغام عليه الصلاة والسلام أنتي يتوغام أنتي من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا omuntu anaabawanga ddenga amaze okuvaawo ajja kulaba enjawukana nki njawukana nnyingi naye naatuwa amagezi nti fa alaikum bisunnati mwekwate ku nkola yange n'enkola y'abasigire abasika bange be naabandeseewo naatugamba nakinyweza alaihi salatu wasalaamu taaddu alaiha binnawajidh mugikwase mannyo maki mannyo magego yakati bw'obanga ovudde ku suna y'omubaka muhammadi alaihi salatu wassalamu ne basahaba nga tebakuza mazaalibwa ge olwaleero ebitabo biwandiikiddwa buhuth zikoleddwa research zikoleddwa tewaliwo n'ekitabo kimu kigamba nti ono yawandiise ku mazaalibwa ga nabbi mu university gundi abadan ojja kusanga abali b'emmere era abatayagala givwaako beekwasa toyinza kusinga n'akawungezi mukwano gwange yankubiddeko akasimu nga bali ku mukutu ogumu nga basika omuguwa waliwo seeko w'omuliga emmere tayagala givwaako ng'agiremeddeko manyi kati baba n'abasajja baabwe eri abatesiteese mawuledi kati gweomuyita n'omuteeka mu tageti mugamba ogyogerako ki kati naye yerwanako kuba manyi nabali bawulira tayagala kugivwaako yagambye nti nabaleetedde amanyi abanene allahu akbar ba Sheikh Abdurazaq al-Badri ono profesa alina emyaka ndowooza ali mu 6 agenda mu 7 musajja mukulu profesa omu ku basajja abagezi era abaagala omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam abeekutte nnyo ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi ali mu kibuga Madina asomeseza mu masiri ya nabbi sallallahu alaihi wasallam juzi navaayo mu kibuga Madina nga amazaalibwa g'omubaka gasemberedde era bagamba gatuuse bahaji bangi okuva ettake okuva mu Iraka okuva mu nsi nnyingi abanabbi abo bajja nnyo okuza amazaalibwa ga nabbi kati bagenda batuuka mu masjidi nga tebalabamu kigenda mu maaso balaba tewaliwo nteekateeka ngeze balese mu nsi yaabwe ne bajja mu Sheikh Abdurazaq wasomeseza ne bawanika nabuuza nti waliwo abuuza ekibuuzaawo omu ku bahaji n'agamba akaneevuemu nga alina hamula alina byalese mu hijja mu umura bonna bonna weebali bwe bati ati ngamubuuza nti eno bakulizaawa n'awanika omukono n'akiikirira abantu be n'abuuza nti Sheikh ffe omwezi guno omubaka sallallahu alaihi wasallam gwe yazaalibwamu era ffe waffe eri twalese nga abantu bali mu keetalo naye wano nga siraba nga kwetawula nga temwagala nabbi naye sheekhe yamuzeemu n'abagamba nti abantu abo tebagala nabbi sallallahu alaihi wasallam wabula ffe abagira ki ffe amwagala mu kibuga kya nabbi mu masjidi ye sallallahu alaihi wasallam sheekhe mwasomeseza naye bannange mwe abannayuganda muyinza okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam okusinga abasajja abawangada mu kibuga Madina nabadde nsomesa ku lw'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu kozi bannange otesimenye n'obusiraamu kuba bannabbi bonna baafa ng'ogjeeko abali mu ggulu Allah subhanahu wa ta'ala yasitula nga Isa alaihi salatu wassalam naye bannabbi baafa n'entaana zaabwe toyinza kumanya bwe baabaziika okujja ku nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'atugamba Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala atugamba nti wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu omubaka sallallahu alaihi wasallam kyaba abajjidde nakyo mukyekwateko wama nahakum anhu fantahu naye omubaka kyabaganye mugire ki okuza mu mazaalibwa g'omubaka sallallahu alaihi wasallam okukuŋŋaana nga bwe tukuŋŋaanya olwaliro ku ssaawa zino kusala bada salat al-fajiri
tekyaliwo mu bulamu bw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, era tekyaliwo ku mulimu gw'abasahaba abamudda mu bigere, n'abaddawo nabo tebakuza birthday ye sallallahu alaihi wasallam, naye kennyini alaihi salatu wassalam. Hadithi eriwo jazakumullahu kulla khairi, omubaka bamubuuza alaihi salatu wassalam ku kusiiba olunaku olw'emmande, n'agamba nti dhalika alyawmu alladhi wulidtu fiihi, ndusiiba olw'ensonga nti lunagira ki, lunazaalibwamu. Singa olwali omuntu akuza birthday ye n'abeera nti kugamba n'osanga abantu nga bakuza birthday nga basiiba, muntu tamanya nti bagize eki. Ye omubaka alaihi salatu wassalamu okwali badde ng'okukuza amazaalibwa ge yakolanga atya? Yasiibanga busiibi, ayongere okubeera nti azitoya minzaani ye y'ebirungi, asinkane Allah ng'amusiimye. Ye bannange, muyinza okulowooza nti basahaba beerabira okukuza amazaalibwa ge, beerabira. Muyinza okulowooza nti al-Imaamu al-Arba'a, baimaamu abana, Imaamu Ahmad, Malik, Shafi'i, nti beerabira amazaalibwa ga Nabbi. Imaamu Ahmad agamba nti mu kitabo kye yawandiikamu ekya sunna z'omubaka alaihi salatu wassalamu, nti agamba nti saalekayo sunna ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kujjako nga nagikoleraku wadde mulundi gutya. Oyo teyakuza amazaalibwa ge sallallahu alaihi wasallam, yakuza. Akati oyinza okwagala Nabbi okusinga Imaamu Ahmad. Agamba Imaamu Ahmad nti ne byali awandiika hadithi ng'asomye sunna ya hijama, okwerumika, tujja gisomesako insha Allah, kukubeera nti omuntu ajja mu musaayi, mu mubiri gwe omusaayi ogutakyakola, oguli expired, sitaani mwetambulira, era omusaayi ogwo bagujja mu mubiri, omuntu addawo n'aterera masha Allah. Omubaka alaihi salatu wassalamu yagenda mu Isra wal Mi'raj, agamba nti tewali malayika ginayitako okujjako nga buli malayika zonna zinayitangako zannaamiranga nti Muhammad tukulamira okukola hijama. Enzijjanjaba eyo nkulu nnyo, era baganda baffe be baasa mu makomera mabegaawo, enzijjanjaba eyo oluvannyuma lw'okuvaayo kwabwe yabayamba nnyo. Enzijjanjaba eyo eyamba eddogo, eyamba obutwa omuntu bw'abaalidde kubujja mu mubiri. Imaamu Ahmad agamba nti neyo hadithi nagikolerako wadde mundi gutya gumu. Oyo teyakuza amazaalibwa ga Nabbi. Abawandiika mawulidi eyo omubaka nga amaze okuvaawo emyaka nga 4 nga imaze okuyita, baateekamu ne baabul qiyamu, omulyango gw'okuyimirira, nemuyimirira ssebo, nemuyimirira abantu bonna, era bakusala ng'otudde ssebo bakunenya. Omubaka azze, naye naye oyinza okukiriza nti omubaka azze afudde Madiina azze, ssebo nebayimirira bamwaniriza nti maruhaba, ne bateekawo ekitambaala ssebo omusaddakira omubaka sallallahu alaihi wasallama. Ne weebuuza nti essente ezo zemuwa omubaka ani azitwala? Benyini bazitwala. Akati obuntu bwe butyo bulemesa abantu okutegeera ekituufu. Ebitiibwa bino abantu bebawa abamanyi nga beetisse ebitambaala, bambadde amajuba, ne baleeta essowaani nga ziriko ebirungo, emmere, ne beerabira nti enkola entuufu ebanki. Tetujja kwagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam kusinga basahaba. Tetuyinza kwagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam kusinga Abu Talib, taata we yamukuza. Wallahi bw'abanga Abu Talib tiyakuza birthday ya mutabanyi we, weyagala ennyo wallahi n'amuterawo akabega. Akati goyinza okuŋŋamba nti oyagala Nabbi okusinga Abu Talib ataakuza birthday ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, olwali omuntu alekerera ebintu ebinaamuyamba enkya nga asinkanya Allah subhanahu wa ta'ala, n'akola ate emirimu egitamulagirwa. Ojja kusanga omuzigiti, nyumba ya Allah tenyomebwa, naye twalikayisa akazigiti. Oyinza okusanga omuzigiti eyo nga mutuufu guli bubi nnyo, guli mu kyalo eyo nga guli ku rukuu, gugenda kugwa, gwetaaga okuzimba. Omubaka tugamba alayhi salatu wassalamu nti man bana lillahi masjidan inallahu lahu baitan fil janna. Omuntu azimba ennyumba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ne Allah amuzibira ki? Nyumba mu jjana.
niyo osanga abantu nga basonze sente kumala mwaka mulamba mufuti ajja wano omulangira ajja wano bannanga tulina amawulidi g'omutanda tulina amawulidi ga nabbi ne basonda obukadde 3 bagenda okuvaawo enkya enkuba neetonya neteeka omuzigiti ku ttaka tewali mumanyi yenna okugjako ng'aseerera era omubaka alaihi salatu wasalaamu tugamba nti kyensinza okwekisa umma yange zallatul alimu okuseerera kwaki kw'omumanyi singa aba aseeredde. nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atussa mu bantu abawuliriza ebigambo bye era ne babeera nga batwalamu ekisinga okubeera nga kirungi. Bakutse okubeera nga twekwata ku nkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tujenywezeeko era osabe Allah akunyweze kubanga amanyi bo bangi ng'omubaka alaihi salatu wasallam yatugamba nti ku akhiri zaman omulembe ogusembayo mujja kulaba du'atun ala abwabi jahannam du'atu ala abwabi jahannam mujja kulaba abawalimu mujja kulaba bakowooze naye nga bakowoola nga bali ku mulyango gwaki gwa muliro. Man ajabahum omuntu aba abanukudde bagumusuddemu naye se amanya abamu muganda wange omu gwe twabadde ku mukutu ne mugamba nti owange tetuyinza kutegeera ddiini kusinga Sheikh Salih al-Fawzan tetuyinza kusinga ddiini tetuyinza kwagala nabbi kusinga mufuti w'e Makka rahimahullahu ta'ala Ibn Baz tetuyinza kusinga mufuti w'e Makka Ali Sheikh abasajja bawa fatwa. Imam Fawzani bamubuuza nti wange emmere ey'amawulire eyamulwetya nagamba nti haramu mmere nti haramu kubanga bagifumbidde ku mukolo ogwaki gwa bid'a ng'okuzoa mu ddiini ya Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wali avubuka baali babiri nga balina sente zaabwe zibabanja. Oyo n'agamba nti singa bampa sente zange birthday yange etuuse ya Lwamukaaga era ku olunaku Mungu n'asaasira bonna abavubuka bameka ababiri be baali babanja ne babawa sente zaabwe miliyoni nga 2+. Oyo n'agamba alhamdulillah mbadde ndi wano ng'omuntakula omutwe nkoze ntya kuba birthday yange etuuse. Onakwata sente obukadde nga 2 n'ayongerezaako n'agenda mu kyalo okuza birthday. Naye naye n'agamba nti nzifunye alhamdulillah naye ku muzigiti ewaffe gye tuzimba nali neeyama okussaako ensawo za sementi 15 n'akwatako sente ye n'aziwaayo ne bazimba omuzigiti. Olw'omukaaga olwatuuka naye naye ne bagenda ku birthday ye baspendinga obukadde nga 6 ku birthday. Mumanyi ebibeera ku birthday babavaayo awe Masaka awaawo nga ku lw'empija awo tebavaawo ne bafuna accident. Oyo yasooka okufa ava okukuza amazaalibwa ge abadde mu ndongo y'okukuza amazaalibwa. Oyo yasooka okulipootinga ewa Mungu ne munne naddako n'abaana ne bagoberera. Ekibuuzo kubombirira abafuna sente oli ava okukuza amazaalibwa ge aspendinze obukadde 6 nono awaddeyo ensawo za sementi 15 ku muzigiti ani yafunamu ewa Allah? Olwali omuzadde alekedde okusadde omwana aqiika n'amukuza birthday. Ennaku zino balisaddemu n'ebirungo osanga abantu mu kibuga awo nga balinga abaguba eddalu kati bamufukirira mazzi yenna amufukirira amazzi amufukirira eno bwazina amufukirira amanyanna atoba namujjamu engoye wamugudde engoye endala nawu min aljununi jero ddalu. Yakati abazadde tubakubiriza okubeera nti basalira abaana babaqiika okusinga okubakuliza ki okusinga okubasalira okubakuliza okola birthday
kubanga aqiqa omuzadde afuna empeera, ate aqiqa emu ku nsonga ezifuula omwana ono kubeera omulongoofu ku nsi, afuuke ow'omugaso eri bazadde be, afuuke ow'omugaso eri abasiraamu, afuuke ow'omugaso eri eggwanga, era afuuke ennunuzi y'omuzadde we ku lunaku emaali n'abaana ebitagenda kubeera nga bigasa. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.